Sakabeke. Senda leri kunuma. Alwe sente. Baninga. Look like a monkey. Sakabeke. Wewe. Tasanya kusoba na bata sakabeke. Twagala okutumira kubannaffe abayita obulungi mu nnaku egy'okwagalana bannange mukulikireeyo ddala. Ate nno ggwe munnange atagiyitamu bulungi linda mwaka gujja lwonaala gwa kwagalwa. Munnange ffenna wano ku WBH munnange abantu twabapiika ebirabo ne bibalemera nawo era ebimu twayiwa biyiwe. Munnange ate era kijja kubanenya entambula nga yeekanamye anti buno bukibaluma bwabwe bubaaki bwe ŋŋamba. Munnange baabugaana okukola mbu babubanja emisolo buwumbi 8 beddu. Ekyo sente enkumu misolo buwumbi 8 naye bwe batasasula emisolo muteekyeteekye kubakolaki? Bwe banaaba tebavuddeeyo kukkaanya naffe ku ngeri gye bagenda osasula ssente zino baasi tugenda ziranga mu mawulire. Nabo banaata beekalakaasya abanga kiki ndogera beekalakaasya lwakuba baasi baluma baagijjeewo. Professor John Dumba Center mugo bateekawo nga Viswa University esawa za kakati talabikako. Muri be makerere kati abayizi basazeewo beekalakaase mu ngeri y'okuweereza eddoboozi eri gavumenti n'abali ne bekikwatibwako bonna. Mwe twabamanyira olaba ne poliisi kati etandise kubawa bukuumi mbu mwekalakasye nga temwonoonye bintu by'abantu. Mwekalakasye tetwagala omuntu amenya amateeka wano agenda kwekalakasa okukola malicious damage property. Munange abayigi be bayigi ne bwe babawo obukuumi ssebo ebintu babyonoona wamafando mala nimbye okuba otya motoka omuntu bukulu gwenyini bannange simanya ne bano bwe makerere. Kuba tugende basibe mbu bakoye embeera embi naye bulijjo mutugamba nti bali bulungi nti basoma n'okuyita ne bayita mu first grade kakati ate kiki ekibaddewo. Kanve wano munnange wano bw'otegendereja ne bw'oba omusirikale weekanga bakukubidde mu dda. Don't want to see anybody beating a prisoner. I don't want. Extended life that we bring. Not of them are the criminals. They should not be treated like that. They have their rights. Naye afande Maruka kiki ekitabudde abasibe? All the prisoners out and they said they were ready to go away because they have been let down by court. They are not being let down. Kituufu wamma bakooye okusibwanga mu makomera nga tebawojjekibwa. Kati nno ndowooza abalamuzi muwulidde nammwe abaatwalayo emisango kubanga munnange abantu bano bakooye okubeera mu kkomera nga tebavunaanibwa. Shebo ate kiki ekibadde? Waliwo ekintu ekitunyiizizza tulabye Bwambale akwasiza emmundu bya Katonda. Ogambye eki? Bwambale ne bya Katonda bakoje eki? Bya Katonda ali mu kwenjera n'emmundu atambula nayo. Afande bya Katonda batuje bakulumirija nti no wabujije emmundu kituufu. Kati mbadde nga njoza ningenda omusajja nanga tukula yakabeze ngamba wayi twala ki emmundu eno vere nayo nze nja kubeera naki sijja kubeera na mundu bbiri. Naye ddala Bwambale mutamiivu akanywa ebikopo bibiri. Kati nno mulina okukimanya bannange kyemmundu eyo si ya Bwambale ne bya Katonda. Emmundu ya ggwanga era mulina okuginoonya okutuusa lwe munaagiraba. Kakati nje waliwo ebintu ebineewuunyisa era munnange ebyo bikyali mu ggwanga
tishimanya omusirikale era emundu yanywedde omwenge nemubulako shimanya envunja ginnuma era gyali jajjajjange gwe nasikira kale n'owulira ebibooyibooyi wamashebu envunja okakasha bakuloga ndoge direete empewo niwe bakuba kibooko tonaaba tosobola kunaaba sebo direete empewo oti kulimba kale shebo sakabeke ensenda leri kunuma alwesente baminga look like a monkey sakabeke wewe tasanya kusopana bata sakabeke